Yes, for additive yujimbaniza akadde kano muli mutya mwenna mwasibye mutya abanange jimpereka like video no comment section bweri awo bakamutira mu comment section ate osikalenga on following subscribe watwegene kadi nubagita for additive yujimbani updates nezina value mbana muli agabagatamba tambula okwetola eggwanga Uganda kitalo nnyo ekya Uncle Richard yafidde mu kulumbagana kwa Amasasi bakozenga balumbye Pastor Aloysius Bugingo ebyonna enda kwambe kutitsako master Pastor Bugingo bamuli bubi abasinga bebuuza Omulambo Gwa driver Uncle Richard guli luddawa kugamba kiri ku social media omugambo gokutokomoka Pastor Bugingo guno omwaka gwagenda guwuliramu guno omwaka go agenda kuguwuliramu omwaka guno agenda kuguwuliramu kyokka ati ne Pastor Ted naye ate bamugassa ate mu bintu bino kwegamba bannange simanyi nakumanya binagwira Pastor Bugingo ajja kuba abiwuliddemu kwossa ne Pastor Teddy Bugingo simanyi lwaki ate Pastor Teddy babe muyingizaamu nenga munange Uncle Richard yafidde yakugambya yakubiddwa amasasi agabadde amayitirivu ennyo okusama Pastor Bugingo abasinga mbabe ku social media nga beebuuza olumbe aba driver luli side ki saimo kawalata yomuko abakola ki abeebuuza bagamba driver yafudde oba nedda driver jika kyazusenga nti abadde wa SFC abadde wa SFC yabadde ku Pastor Bugingo kugamba ebintu bino byama bikyavaayo mpolampola ndozolengera abasinga bagamba yika bandage nga kavuddeyo mangu abasinga bagamba ebintu bya Pastor Bugingo biwona kumugumu kugamba omugambo gwo gutokomoka basokedde ka bandage kabadde basiye ku mukono jukira kiraga nti awo badde bakubyewo mpiso ndozo wabaddewo kanra oba baddewo ki bamaze ne bakwatibwa mu jaw bandage abasinga beebuuza kyabadde kiwundu bayabadde kanwa nekirabika yabadde kanra n'abasinga bana social media abasinga nga bamanyira omugambo gutokomoka oyi kyasalo kyayizo kubanga ayogira kubanga ndabira abamu nga bagamba nti awo wabaddewo kiwundu niba ekiwundu nga kyawonye mangu naye nga just yabadde empiso kyakanisa bali bamuggyako musaayi oba sekyo nga wabaddewo kanura ndoza abasawo bamaze ne bagijjawo munnaye ate tunagamba ki ndoza olengera kugambye obulaini obusaako babusala ndoza olengera akantu ako ndoza olengera bandage eri newali ku mukono yabadde maze okubanga ejjibwawo kwegando yeeyo yennyini ndoza olengerawo ndoza olengerawo kwegamba bannange kikambwe mbebaza bagamba nti muba nnyo okubanga mugifolinga Pastor Bugingo kati yamuwadde second chance naye nga omugambo gwo gutokomoka Pastor Bugingo bamuli bubi ku social media bagamba nti yasiza driver we manje bisesinga entuko yo nga tennatuuka ne bakulumba bati bisesinga nga tuli wakufa taba wakufa ebisesinga destiny ye ebetuuse entuko yo ebetuuse ebiseera ebisinga niyo byatennatuuka kiba kizibu omuntu okufa naye nga munange ye driver ati bweyafudde naye abasinga bakyebuuza omulambo guli luddawa omulambo guli side ki ndabeyo ku social media eri abasinga nga beerangira abamu bagamba twagala mulambo abantu babuuza mugenda kugulya kwegamba ensonga za Pastor Bugingo sizakuggwa kati nenga munange ebintu zolengera beebuuza nnyimbe wagi ziri banange lumbe lwa driver luli side ki beebuuza lumbe wagi luli kubanga bangi bazze bafa ne maama ono bukyanga afa omulambo guli side jjukira ono yabadde wa SFC osanga loza akyaliyo munnaye mu SFC banne makodde Pastor Bugingo yali agamba nti abadde mukadde wa kanisa ono yabadde nagamba nti driver eyafudde Uncle Richard yabadde mukadde mu kanisa era nga badde PA we kugamba Uncle Richard yabadde akola bingi kubanga wetegeeza ate statement yasoose kubanga efuluma bali balaga nti munange abadde PA we personal assistant PA we ate nga oludda driver ate nga erudda bodyguard we Uncle Richard y'olyo naye nga kyategese nti abadde ne training ey'enjawulo era nga abadde wa SFC
babadde kwa Pastor Bugingo abadde yamufuna ng'agamba ng'amuvuga n'okumukuuma ng'amukuuma musajja mukulu Uncle Richard ate nti abadde mukadde mu kkanisa kugamba ne kakiko kakyaki abadde abeera kugamba abadde abeera nnyo Pastor Rosias Bugingo ku lusegere oluvannyuma Pastor Rosias Bugingo abantu kama beekengera okwagala okumutta kubanga yagamba nti alina bangi abaagala okumutta tasobola kumanya nti ono eyabadde amulumbye nti oba oli yabadde amulumbye naye ng'alina bangi ye nga ye bw'agamba Pastor Bugingo alina abalumiza bangi nnyo naye tasobola kubanga asonga ku muntu omu n'agamba nti ono yadde akola ki yadde agala okubanga nkola ki anzita munange byebyo ebitambatambula akadde kano ku social media naye nga abasinga bandage batavudde bandage batavudde abasinga bagamba ekirolo yalumbibwa ku lwokubiri yakyakino ate bwagenza okukya ku lwokusatu ng'ate bagijjewo naye erabika yabadde ndoza just yakanulwa yadde yakanulwa byebyo ebitambatambula akadde kano ku social media bagita Fadi TV subscribe watonyegene kale jimpereka like tulinze tulabe Omulambo Gwa driver guli side ki yo olumbe luli side ki kubanga abasinga batanse okubanga habebuza ekigenda masino zolengera bataddewo VAR video assistant referee VAR ndo zirengera bagitaddewo okulaga ngakola ki nga balaba balabi nga bbiri yabadde ne kanula nga ssatu kanula nga tiriwo manya nga bandage nga tiriwo kiki ekigenda mu maaso VAR eraga ki video assistant referee eraga ki ajajajajja kwega munange byebyo mwebali nnyo kubanga munfollowinga kitalo nnyo ekya Uncle Richard ye bw'atyo bwe yafudde amasasi bamukuba mangi yabadde tayinza kuwona